Yes, additive view jimbaniza kande kano muri mutya banange na kusaba subscribing atonyigene kali mwasibye mutya mwasuze mutya bagita fa additive view jikingi kibando azumulengira yendani se designer abana ku social media bagamba designer afingishi bandi badatugibwa kubanga kyeyakoze nedda bikino byamwambaza bano bali Qatar bagenze kubanga performinga bali ne mafa mukundozo olengira designer abantu buyamwambaza n'abasinga bagamba nedda designer nedda designer yetaga kutuga ana ku social media bagamba kingi Sheebah yanyumye muwadde n'akamuti bamukola ku social media kikambwe kibamukola jukira baso kumujirega ngagina okulinya ennyonyi ne musajja mukulu Mukunja ebisero ngataddeko enjala empanvu kumbe bali mu kumutereza njala mukazi watu n'abagamba nti munesonyiwe olwokubanga mwe temulinyanga ku nnyonyi kyeva mukola ki kyeva muninako ekibeerabeera bwate bwe yabagamba bwate bwe yabanukula naye nga buddaaki abana bagamba designer be yakoze kibulamu ebigoye ngo byambaza muno ebikala byonna bibi abaana banange kiri ku social media boy wange kikambwe yinaina yamuleze bulala ekisikaati ne baddaage mukama katonda kiri ku social media nenga mange nakusaba subscribing atonyigene kale mbagita fa additive view esaawa eno wenjugeno sa bachaliyo bikata kubanga babadde ne perform kama badde balina okuperforminga ne mafa mukisa King Sheebah Mukunja Ataseera ne mafa mukisa era nga abantu baba bazze mu bungi tibakoze losi ku show yafunye abantu bulungi Qatar babadde Qatar yabasinga beebuuza designer mu byambalo byonna mu ngoye zonna walabyeyo kwambaza munno bino n'omwambaza ebigoye ebyo kikambwe abana ku social media nga bemmanyi nga boogera kikambwe bagita fa additive view mbaagala nnyo King Sheebah nga bagenda mu nnyonyi munnange essanyu lyali lingi nnyo bagenda lwakutaano lwe basimbula naye kyali mu nnyonyi omwo mukama katonda Mukunja yagenda mu toyo mu kabuyonjo ey'omu nnyonyi n'aleekaana mbu olugi lwaluganya okukola ki okweggula olw'ennyonyi waliwo yamuyambako naye abasinga bagamba just Mukunja yali ayagala kutrendinga bw'ayagala nnyo ebintu by'okutrendinga ateekateekawo badi asobole okuba nga atrendinga abasinga bwe bagamba yagenda mu nnyonyi n'agamba nti olugi lwali lumulemye okukola ki okweggula naye waliwo kaawo obukyalo bukola mu nnyonyi bwe bwamuyamba ne buluggulawo lwakuba ekisinga okuba nga kyewuunyisa ate waaliwo akola ki alina amutunuzaamu kamera yali akwata olutambi olwo ng'ali mu ki mu nnyonyi kyobola abasinga bwe basinza ne bagamba nti Mukunja ayagala nnyo okutrendinga ayagala nnyo amawulire biki abala ne boogera bingi mukazi wa King Sheebah ye kyebamukola kyo kikambwe naye nga nkiwa ye Qatar batuuse bulungi era nga akasenge ke basuzeemu ak'ekifo we basuze munnange basuzeemu babiri abasinga bagamba bati waliwo na kimu kyabadde nga bamanyi bannayuganda bye boogera babadde ku bitanda bya njawulo saagala tujubise bannange social media omanyi abasinga baagala nnyo okusala omugambo basuze mu kasenge ke kamu naye ttala yabaddeko n'ekirala n'ebitanda byabadde bibiri ekya King Sheebah n'ekya Mukunja Ataseera n'abana ku social media beebuuza tewaliwo kimu na kimu kyabaddewo wakati wabiri bano tebajje ku ttaala abasinga beebuuza tebaanabye na kunaaba abasinga bagamba nti ebifaananyi bye baatadde ku social media nga batuuse bebasi mbu nga batuyanye n'okutuyana social media naye nga King Sheebah bagamba mwe mwabamanyi King Sheebah yagamba nti eyo nsaalwa babalinako nsaalwa olw'ensonga tibalinnye ku nnyonyi King Sheebah yavuddeyo n'agamba nti munnange abasinga abasoose okulinnya ku nnyonyi abo bonna aboogera ku social media abasoose okulinnya ku nnyonyi era agamba tebalina kye bamugamba
agamba nti temulina kyemuŋŋamba bamuyita King Sheebah yesi bakirira sappe bakyali ekata bali mu kulyako ku sappe nga nti bagenda kuba badde essaawa yonna bayinza okudda olwaleero kawungeezi oba enkya mutuntu nkya mutuntu baleero kawungeezi naye nga bakyaliyoko ekkata balya sappe naye nga abaana bagamba omusana gw'ekkata gunaamuyisa gutyo tatusobola okweyambula engoye okwejjamu engoye social media abaana boogera kikazi kyattu King Sheebah kiba kikola kikambwe bagita Faali TV ogimbangala nnyo subscribe atonyigende kale show yabadde successful ekkata ya King Sheebah ne Mukunja Ataseera kussa ne Martha mukisa mbere bulungi mweraba